These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees. Bw'owulira ebigambo bya President Kagame ebyo, wannange tolema wannange kutegeera nti ennamusa etuuse ku nnyooge. Nga bulijjo bwe ntera okubagamba nti ebiseera bwe bigenda byeyongera, ebintu bigenda byongera okukaluba, era gwe bw'olaba abantu nga batandise okubeera nga buli omu yeegaana munne oba okulonkoma munne, kiba kitegeeza nti waliwo embeera eyakanaayo kyani. Naye nga sinnakutwala eyo mu bigambo bya President Kagame ebyo nga yeegaana aba M23, so nga ate muhoozi yatukakasa dda. Munnange bannayuganda e Bulaaya nabo bwe batyo baavuddeyo okubeera nga baatulira General Museveni. Era ekiwandiiko ekyo kyolabaawo kansooke ekikusembereze bulungi ennyo, okifune bulungi ennyo, okifune naawe osobole okubeera nga osobola okyesomera. Nga bw'olaba munnange nga bannayuganda bakutte ebipande bawandiiseko ebigambo bino: we know your plans Museveni. Nti tumanyi pulaani zo zonna Museveni. M23 as gang groups in Uganda. Nti ba M23 mwe bali muno nga agabinja ag'abantu abakozi b'ebikolobero mu Uganda. Remove M23 in UPDF. Ja aba M23 mu ggye lya UPDF. Bagamba Museveni stop misusing UPDF with M23. Nti Museveni lekera awo okukozesa obubi UPDF nga weerimbika ng'obalimbikamu aba M23. Kugamba abakola ebikolobero ba M23 kyokka ate byonna biteeka ku UPDF. Era nga n'amagye ga UPDF agakozesa ebikolobero nga gali wamu n'aga M23. Ne bagamba nti Museveni killing Ugandans with M23. Nti Museveni atta bannayuganda n'eggye erya M23. Kakati ng'omaze okutegeera ebyo, kansooke okuwa akatambi ka President Paul Kagame kano tukamaleyo. Nga yeegaana eggye erya M23 era ng'akakasa nti eggye erya M23 abakulembeze baalyo bava wano mu Uganda era baava wano bo nga bo tebalimanyi e Rwanda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013 when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time. And had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here where we had held them in camps, to speak them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here.
the fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem, honestly? Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 98. Bw'atyo munnange President Paul Kagame ng'asinziira wali mu kibuga Kigali eky'e Rwanda ategeezezza nti allegations zonna ezikoleddwa ku nsi ye nti ensi yewagira abayekera ba M23 agamba nti si ntuufu, era abo munnange mulaba ba M23 bava Uganda era gye baava nti abayekera ba M23 mulaba abatigomya ekitundu eky'ebuvanjuba ekya Democratic Republic of Congo, munnange abakulembeze baabwe baava eno Uganda. Kati Kagame okwogera bino munnange abadde addamu United Nations group of experts abakuba mu United Nations report gye baakoze nga eraga nti Rwanda yegaba oba yevugirira obuyambi eri abayekera bano aba M23, era munnange nsaale nnyo mu mirerembe egiri side zeeyo. Kakati munnange bw'atyo mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire wali mu ggwanga erya Kigali ku lunaku olwokuna, Kagame yategeezezza n'agamba nti nno okulwana oba aba M23 okubeera nti nno balumba eggwanga eryo erya Congo, nti gurupu eyasookera ddala yava wano Uganda, era nga bw'atyo ne yeebuuza nti kati olwo kifuuka kiti ekizibu kya Rwanda. Naye lwakuba munnange kwegamba naye byayogera tetubitegeera, kubanga wano naffe twagala okumubuuza nti bwe baali balumba eggwanga lya Rwanda baavaawa, nsuubira okubanga baava wano Uganda. Kakati Uganda etandika ekyokugamba nti ekyo kiba kiti ekizibu kyaffe ate nga baava wano, kitegeeza nti n'abo aba M23 balinako ensibuko yaabwe nti bingi nti Banyarwanda, era yagamba nti ekyo kyokka kyokka gwe musango gukka mpozi. Kakati kale munnange gwampuliriza ebisingawo awo naawe osobola okubeera nga obyevuunulira, kugamba ng'okuba yakubyamu bufaananyi n'ogamba ddala omusajja kyayogera kituufu. Kakati munnange yagamba nti ekyo tebamanyi bbanga lye bagenda kumala nga bannyonnyola nga bakinnyonnyola, nti tamanyi bbanga lye bagenda kumala nga bannyonnyola ensi nti ebya M23 tebibakwatako era tebabiriimu. Kakati Kagame bw'atyo ategeeza nti abalwanyi bano aba M23 agamba nti abamu ku bo bagamba nti ba refugees wano mu Uganda, bwe batyo agamba nti bano munnange gurupu eno yaviira ddala eno mu Uganda 2012-2013. Kagame bw'atyo akiremerako agamba nti ye akijjukira bulungi nnyo nti abo ye bamanyi abaagenda e Rwanda baali 5-6 era baagenda nga ba refugees, nti emmundu ne bazibajjako era ne bazizaayo e Congo. Bw'atyo bw'ategeeza nti era babadde mu ggwanga erya Rwanda okumala ebbanga paka ebintu ebyakyuka. Kagame nga tutegeeza. Era Kagame ayongerezako n'agamba nti
Gavumenti ya DRC Congo yateranga n'okubeera ng'esindika ba officials mu gganga erya Rwanda okubeera nga boogerezeganya n'abayeekera abo abali mu camp eza refugee, era nti baateranga okwogera okusobola okumaliriza oba okusolvinga ensonga, naye nti kyabangawo ebbanga nga batera okujja ne baddayo ne bajjayo ne baddayo, naye mbu ekizibu ekiriwo nti baalemerwa okubeera nga bategeeragana. Kakati naye agamba nti ate abo be baali boogera nabo e Rwanda si be baatandika okulwana. Bwe singa muba mwagala okulaba abantu abo abasinga obungi gye bali n'e Rwanda, nti okulwanagana oba okulumba eggwanga erya Congo nti kwatandikibwawo gurupu eyava mu Uganda. Kati munnange bino byonna nga bwe biraba ripooti ya UN eno yo egamba nti erina obujulizi nti waliwo defense forces eza Rwanda ze bakakasa nti ddala mu butuufu zikolagana n'aba M23. Eggye wa Rwanda bakakasa nti likolagana butereevu n'aba M23, era nga bagamba nti RDF abasirikale baayo ly'eggye erya Rwanda RDF bwe batyo tebakoma okwo wabula n'okuwa tekinologiya amagezi ag'ekikugu abayikira aba M23 omuli n'okubawa 122 mm rocket launchers, era nga nti zino zikoze kinene nnyo mu kulwana olutalo mu regioni eyo mu kitundu ekyebuvanjuba ekya DRC Congo. Kati report era eyongera okubeera ng'eraga nti abayeekera aba M23 nga baliko okuyambibwako bwe batyo bongedde okubeera nga munnange bawamba ebitundu 3 ku buli 100 wakati w'omwezi ogwa April n'omwezi ogwa November 2024. Bwe batyo ne babwamba ebitundu omuli n'ekyo mwe bajja ekyobugagga ekya Coltan kye bayita Lubaya, eno mining sites zaayo, era bonnange bwe batyo abayeekera bano nazo baazeekomya. Kagame byonna abyewakana agamba nti ebyo munnange biva ku ekyo oba bias nti Rwanda bagiraba bubi internationally, wamu n'okubeera nga bagisibako amatu g'embuzi ogiriisa engo. Era munnange Kagame agamba nti bangi kuba M23 kale boogera Olunyarwanda, era nga obuzaale bwabwe bw'e Rwanda, nti ancestral background nti bajjajja baabwe b'e Rwanda, naye agamba nti ekyo munnange gwe musango gwokka gwe bazza okubeera nga boogera Olunyarwanda, era nga ne bajjajja baabwe oboolyawo baava Rwanda, nti gwe musango gwokka gwe bazza mu ggwanga lino ery'e Congo okumala ebbanga eriwerera ddala ensobola kibayigganyizibwa. Kagame ng'atutegeeza. Kati Kagame era bw'atyo n'akiikira ensingo international community okulemererwa okubeera nga bakuba ttooki oba basolovinga bajjawo ekizibu ekiviirako ddala obutabanguko buno wakati wa M23 n'eggwanga erya Congo. Agamba nti waliyo katugeze aba FDLR bano munnange bayeekera abadduka erwanda oluvannyuma lwa ekitabantu genocide, naye agamba nti okuva 1994 lwe baddukire bagenda e Congo, nti abayeekera bano aba FDLR babadde mu Congo okumala emyaka 3, naye international community naye bakuumidde bukuumizaawo terina kye bagamba. Era MONUSCO eno nga ye UN Peacekeeping Force wali mu DRC Congo, nti yalina okubeera nga ejjawo ekizibu ekyo, nti abayeekera abo aba FDLR ebakwatako, naye munnange nti basipindize sente nnyingi nnyo billions mu dollars okumala emyaka 3, naye ekizibu ekyo kikyaliwo, naye bafuuse kyokyo kya mbuzi kirekerera omusina ekitunuulya omubaazi, nti balemeddwa okubeera nga batunuulira ekintu ekyo, wabula ate bazze mu kunenya Rwanda ku buli kintu kyonna ekibalukawo mu Congo. Kati UN report
era bwetyo eraga nti abayekera bano aba M23 nga bajambibwako amagye g'e Rwanda aga RDF nti munnange bano balemererwa okussa ekitiibwa mu kussa emmundu wansi oba ceasefire endagaano ze babadde bateekako ceasefire agreements zonna munnange baazisambajja era bwe batyo bo bamanyi kimu kulwana na kulwanagana na groups eziri mu Congo endala ez'abayekera okusobola okubeera nga bawa abagaziya amatwale gaabwe. Kakati reports era munnange ziraga nti Rwanda bwetyo yakoze omusimbi munene nnyo mu njege eyo nti bakozesa abayekera ba M23 mu kuwamba ebirombe bya bibugagga eby'omu ttaka bwe batyo eggwanga ng'erya Rwanda mwerifunye omusimbi omungi ennyo. Kagame bino byonna agamba si bituufu era agamba nti ebizibu bya Congo munnange kumpi byafuuka bizibu bya nsi yonna era byabalimu okubeera nga babimaliriza. Kakati munnange embeera bwetyo bweri mu Eastern DR Congo era ekyali nzibu nnyo nga beekera ba M23 munnange bwe batyo bakyafunze ekyonga era bakyayongera okubeera nga bawamba ebitundu ebirala ekintu ekividdeko international community okubeera nga ekivumirira. Jjukira twatandise nkulaga ekifaananyi kye nakulaza ekipande ekyo nga nkulaga munnange bannayuganda abali eyo mu diaspora bwe batyo bagamba nti Uganda amagye gaayo mulimu abayekera ba M23 era Museveni yalirekeddaawo okubeera nga atabiikiriza ensonga za Uganda n'abayekera ba M23 ekitegeeza nti Museveni musaale nnyo mu kuwagira abayekera ba M23 ate nga munnange toyinza kukiwakanya kubanga ne Muhoozi kennyini yavaayo n'alabula n'agamba nti abo munnange nti balwanirira ddembe lyabwe. Muhoozi ng'awagira abayekera ba M23 era nga akulagira ddala nti ye ne Paul Kagame amuteekamu nnyo ekitiibwa nga ankowe era yakakasa nti omuntu yenna alirumba Rwanda aliba alumbye Uganda n'abayekera ba M23 bantu baabwe. Ekyo kyo Muhoozi yakyogera era muganda wange.